Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaliro tutunuulire ebimuli by'enkoma mawanga. Ebimuli by'enkoma mawanga birungi nnyo ku ggwe omwana omuwala ayagala okuteekako abalongo. Ebimuli bino beera ng'obifuna ebimuli nga biwerako, ekirala ofune omuzigo omuganda omulungi. Bw'omala ofuna ebimuli bino beera ng'obinyiga ebimuli bino binyigire mu muzigo omuganda ogwo gw'ogenda okubeera ng'okozesa ku nsonga y'okusika. Ebimuli biba bisingamu obungi. Bw'omala beera ng'okwata mu muzigo ogwo gw'onyigiddemu ebimuli by'enkoma mawanga, kwata ku muzigo ogwo eno nga bw'osika abalongo bo bagenda kubeera nga bavaayo bulungi nnyo. Ebimuli ebyo by'enkoma mawanga ddagala nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira abalongo. N'oba obifunye byokka era osobola obuyengera mu ngalo n'otonyezaamu otuzzi tutono n'obeera ng'okwata mu ebyo by'oyenze eno n'obeera nga bw'osika. Birungi nnyo ebimuli by'enkoma mawanga, bijja kuba bikuyambako. Gatta mu muzigo omuganda oba obikozese byokka. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777843731 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.